Alright, kwaniriza mu program nze nga bwe ndaba akawungeza akolunaku olwaleero mu East Africa wali mu mawanga ag'enjawulo ne mu zisemazinga ez'enjawulo muyinza okuba nga tukukwatagana naffe we tuli naye eno ye Dream TV, ye BTV ate ne Impact FM tuwulirizibwa. Tubaaniriza mwenna byonna gye musinziira okubanga mugoberera Dream TV, BTV sako ne Impact FM. Impact FM etalaze eggwanga lino Masaka ogifuna ku1.5 mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka ekyo eky'e Masaka. So nga ekibuga ekikulu eky'eggwanga eky'e Kampala Impact FM ogifuna ku 9.8 bitundu eby'Ejjinja mu kibuga ky'Abazinga eky'Ejjinja, Jinja City otufuna ku 7.6 ne Mbale 3.7 ekyo nakyo kibuga. Kati okwetooloola ensi yonna otufuna ku mutimbagano gwaffe ogwa www.imc.ug ne ku nkola eya Doxa app. Enkola eyo eya Doxa app odawunloadingako app ako mu studio abalina essimu ez'okuseereza n'okafuna bulungi nnyo awo nno n'osobola okuba nga olaba Dream TV, owuliriza Impact FM sako ne BTV. Program nze nga bwe ndaba ekutuusibwako Victory Christian Center mu Ndeeba era nga bantumye okutegeeza nti wiiki eno yonna lunch hour weeri okuva saa 7 paka essaawa ziba 8:15. Wakati awo waliwo program ey'omutumwa wa Kristo High Flyer ebeera okuva ku saa 11:30 mpaka ssaawa 2. Saavisi eyo zenga nayo yeeyubula kuba yatandika nga y'abakozi nakati ikyali y'abakozi naye teri ku ddaala lirala nnyo nti bonna be bazze nga bakola akati bajja ate nabo ne boogera eri mmwe nammwe mube nga mukolebwa mutumbiire mube nga nammwe obulamu bubanga obwabano be bazze nga bayita mu saavisi ezo ez'okukola. Kale nno kakasa nti obeerawo obulamu bwo bujja kusigala kyekimu. Ekirala ekikulu Victory kyentumye mbe nga nkutegeeza kyekisaawe obuweereza obwa Victory Christian Center mu Ndeeba buzze nga butegeka olukuŋŋaana olwa Passover Festival emyaka giweredde ddala gisukka 20. Kati ku mulundi guno ekiriwo kwe kuba nti bagenda oba bali mu kugula ettaka okuzimbako ekisaawe nti biri ebyokwewola ebyokusabiriza ebyaki ebyo birabika tebikyakola kati naddala mu Uganda ya leero erimu abatayagaliza, erimu abenge, erimu abettima, erimu nga bakibaluma beetaagamu okuziniramu akayimba ka Juliana nga Katikkiro bwe yabaziniddemu kuba bandi okujja olaba noono wa Allah akimanyi nti Allah alina baateekamu obujja ne bayagala okukozesa byonna ebyo. So ekisaawe kya mutwalo waya gwe oteeka ku ssimu ali ku Dream TV ne BTV tukuteereddeyo ennamba ezo kuliko eya banka, kuliko eya MTN, kuliko KCB bank gyentegeeza, kuliko n'eya Airtel. Kakati gwali ku Impact FM ngenda kusomera ennamba ennyangu njagala tufuneyo ndowooza mmwe abawuliriza nze nga bwe ndaba nzikiriza musukka mu miliyoni 20. Kati miliyoni 20 ku ddakiika eno nyini oba olinako omudaago ku ssimu yo kwata essimu yo nkuwe enkola ennyangu omudaago kugendeyo gw'omanyi nti wiiki yange ewedde. Genda mu ssimu yo nyiga star nzikiriza nti muli mukikola haji nga toli mu kunyiga olaba chairman ye ali wali ali ku ssimu ensuubira anyiga kati nyiga star 2 star 9 ash ekuleeteddewo oteeke merchant code teekamu 12 5 65 mudago oba osindika wekasitomala nyiga yesu wali tubenga tukola ki tubenga bwe tutyo tugenda. So ekyo kigenda kubanga kikuyamba buli week tukole bwe tutyo milioni ziringa 20 ezisukka 20 ezigoberera nze nga bwe ndaba bwe tuwaayo omutwalo gwaffe gumugumu buli Sunday ate awo lwaki alipota tetugifune nga n'ekisaawe ndowooza ne stanza zimaze okuba nga ziteekebwamu nga tulinze bulinzi kutuula nakwebaza Katonda na kumutendereza. Weewaawo Victory entegeezezza ekyo mbenga nakyo nkikutegeeza. Alright, bonna abali wano
betugenda okuba nabo mu program ene yanze nga bwendaba buli omu ayogera nga bwalaba okusinziira ku ddiini ye oba ku nzikiriza ye buli omu olw'obutatwala budde nze njabba kwanjulira tewali tulokole ku budde kuba tukyayogera ku nsonga eri eya obunnabbi. Waliwo ebibuuzo bibiri bye twagala tugguse. Ekisooka twakiggusa naye ne kisigalamu akakunkuna nga twasigala tubuuza okuwa obunnabbi kyeki mu Buyisiraamu, mu Bukatuliki, mu Buseveniside ne mu bulokole. Era ne kati nga tugenda ku paati B nga tubuuza kiki ekifuula nabbi okuba nabbi. Okay? Kiki ekifuula nabbi okuba nabbi. Twagala tube nga tutegeera ekyo. Abali mu studios tulina chairman Omulangira Kaaya oyo nga mu Seveniside songa ate ne Haj Twaha Lubowa wali bulungi nnyo eddoboozi ojja ddiwulira ng'asomesa mu ngeri yemu Omukatuliki Sonko owejjokolera bwentera okumuyita naye nga ye mwami Sonko Charles wali bulungi nnyo owenzikiriza ekikatuliki mu ngeri yemu ne Sheikh Abdul Zisabusolo Sejjange Kaddugala akiririza mu musiraamu okufa akiririza mizimu akiririza mu buli kimu n'emizimu gisiraamuka gitola shahada byonna songa ate n'omusamize naye waali Senkulumandwa Jajja Makolo naye waali atera nnyo tumira kubeerusaze naye mujja muwulira ng'ayigiriza songa ate ne Issa Mulumba oyo nno nga musajja mulokole naye waali ne Sheikh Aman naye ateredde bulungi nnyo Sheikh Muyivu owe Zirobo. Botyo bwe tugenda okutambuza program olunaku olwaleero ogenda kuba bawulira mu ddoboozi lyabwe buli omu nga akuyigiriza. N'olwekyo tulakalira we twava ku nsonga eri eya Ibulayimu nga twebuuza mu Busiraamu Ibulayimu y'omu ayogerwako mu Quran n'ayogerwako mu Bayibuli ne tutandika okulaba nga bakitaabwe bo twakikaanyako ekyo nga banjawulo omu mutambuze omu erinnya liritegeeza mutambuze ate oli fire oli muliro kati ne bazaala Ibulayimu kati Ibulayimu ono ayogerwako mu Quran we twavaawo nga tugamba nabbi oba si nabbi yali atya nabbi mu Busiraamu nabbi era ye y'omu twagala tusooke ekyo nakyo tukijjewo kati njagala mutuyambe ngenda bawa emuzindaalo mwogere nze njogedde bingi nenkola introduction emala ekisookera ddala tetwaggusa nsonga eri ebuuza nti Ibulayimu ow'omu Quran ayogerwako mu Quran oba mu Quran y'omu ne Ibulayimu ayogerwako mu Bayibuli ekyokwibwa abanga Ibulayimu mu Busiraamu mugamba nti nabbi ne munamu abakkiriza mu Bayibuli mugamba nti nabbi yanabba haki kiki obunabbi bwe tubulaba tutya kati bw'oweebwa omukisa okwogera Makolo yagamba nti musamize naye azze leero yeetegese atulage nga Ibulayimu yagamba mbu balina Ibulayimu era ajja kukinyo kantandike naawe Makolo tebwalabika kubanga tuzoba okusazira omwana tebwa obunabbi ate nga yali musamize wagamba yali musamize yali musamize atya tandikira okay kati gwaba akitugamba akijjewo kati ate ekyo obusamize tebusaddaaka ekibuuzo mu busamize muyinayo Ibulayimu mu busamize ya Ibulayimu nafe tumusangawa totali ali mu Obusiraamu tebulina bitabo tumusanga muki mu bitabo bya okay era nga butugenda okusoma obulungi ebitabo yali mulimba yagamba abantu musigale awo mu Bayibuli mwenyini musigale awo nzije ayambuka n'omwana ku lusozi okitegedde
asada akobawa bakamalira kalesa ekiriga okitegedde lwaki yamukana omulundi gumu okusaddaaka omwana obuye tumusazeemu mu bannabbi kali kubanga yakola kikikolwa kyakusaddaaka mwana ekyo kikuwosa bunnabbi ate bwasaddaaka embuzi yoyo abagenda kugira awabeera nabbi oba abamusamize so abasamize be bali mu buufu obw'okusaddaaka ebisolo naye basi bantu buli asaddaaka ebisolo musamize kiba kikolebwa kubanga nebyandikwa byonna wadde mu bayibuli mwabangamu okusaddaaka ki endiga ennume nende ennume esalina bulema kintu kyangu nnyo abasaddaaka kati embuzi endiga ente baba basamize kyekibuuzo oba era lyerimu ku kkubo makolo totubuzaabuza bajjajja wabalese waka oli wano olisoba bulungi katukubuuza buli asaddaaka aba musamize naye bwasaddaaka omuntu so abasamize basaddaaka bisolo ffe tusaddaaka abantu mwe siri musamize gwe otane yesu kale wamusaddaaka siri musamize nzikiriza mumusaddaaka bantu nze siri musamize kale katukomewo wano owejjokolera njagala tugende ku kibuuzo ekyo kiki ekifuula Sheikh Muivu ng'okunukkiriza kiki ekifuula nabbi okuba nabbi ngira mu buufu bwennyini Ibulayimu owammwe ow'omu bayibuli gwe musimba wano yaani bamutegeere kati oludda luli nalwo lujja kuntegeeza bw'anaabanga y'omu tujja kuba tukimaze waliwo mbanirizaako basebo ne bannyabo nze Sonko Charles ekibuuzo ekimbuuziddwa mbadde simanyi nti nze naasooka naye kansabe mwoyo mutuukirivu anyambe sobole okunnambika ntemeteme ensonga eno waliwo ensonga eyatandika emabegako eyo naye mbadde sinaba kubuulirizaako nnyo nkimanyi dokita yayinza okunyambako kubanga yatera okutuyamba engeri gyali nti mumanyi ekigambo Ibulayimu nga tannaba kubeera Ibulayimu yasooka kubeera Abraham naye kiina amakulu Abraham oba nga nyinza okuba akisenti yange gambe Abraham ogamba Abraham ate ye yafuuka naye yasooka kuba Abraham kati amakulu ga Abraham oyo erinnya eryalina amakulu amakadde naye Mukama bw'amweroboza ng'amugamba nti va mu nsi yanyu kati bwe bw'agenda okumuwa ekisuubizo ne byabuwadde byonna amukyusa erinnya namuga kati olwaleero tokyayitibwa Abulaamu ojja kuyitibwa Ibulayimu kati awo okukyukakyukana kw'omukulu oyo ng'amaze okukola Katonda n'endagaano n'amusuubiza n'okuzaala omwana ekyo nakyo tumulaba ng'afuuse ekigambo kimukiriza jjajja w'abakkiriza oba taata w'amawanga kakati bwe tutambula naye bwe tweyongerayo n'asuubizibwa n'atuuka okuba nti afunye omwana bw'amala okumufuna ate Mukama n'amumusaba n'amugamba nti omwana w'oyo omu mumpe afuuke saddaaka oba ekitambiro gyendi olw'okuba Ibulayimu yakola ekikolwa ekyo ekyokukkiriza nga teyeesise namu n'awulya eddoboozi lya Mukama ekikolwa ekyo kye yakola kyali kiina kye kiranga era kyali Katonda wano bw'atuma malayika we n'amugamba nti olaba tonyimye mwana wo omu yekka gw'oyina
omwana we tomukolako kaki kabi n'amuziiza obutasaddaaka mwana oyo n'amulaga seddume y'endiga yali wagamidde awo mu kisaka era ekyo kyali ekiweebwayo. Naye nga Abulaamu olw'okuba yakkiriza, omwana yatuuka n'amubuuza, bw'oba osomye mu ssula eya 21 olunyiriri lwa 7, Isaaka n'agamba kitaawe nti, taata n'amuddamu nti nzuuno mwana wange. Isaaka n'amugamba nti laba omuliro n'enkubi bino, naye omwana gw'endiga ogw'okutambira guluwa? Kubanga mwana yali akimanyi nti bawaayo ndiga. Omusajja n'addamu kitaawe n'amugamba nti mwana wange, Katonda aneetegekera endiga ento ey'okutambira. Bombi ne batambula ne beeyongerayo. Bwe baatuuka mu kifo Katonda we yamugamba, Ibulayimu n'azimba altari oba bayita ekyoto, n'ayalirako enku, n'asiba Isaaka omwana we, n'amugalamiza ku altari ku nku, n'agoola omukono gwe okukwata akambe okutta omwana we. Naye malayika wa Mukama n'akoowoola ng'asinziira mu ggulu n'agamba Abulaamu nti nzuuno. Bwe yamuddamu n'amuyita n'amugamba nti omulenzi tomukolako kabi, kubanga tonyimye mwana wo omu yekka. Ekigambo ekyo omu yekka kyali kirimu obunnabbi bwe bukyali kisindika mu maaso eyo, nti ekyo ekikolwa kyali kituukiriza eno nti Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana omu yekka, ensi eno okulyokerera okukere ku ye. Naye ng'ate omwana ono yaliwo okuweebwayo mu kifaananyi kya Ibulayimu, Katonda n'aleeta endiga. Ate bwe tutuuka eno mu maaso, endiga eyo gye tulaba nga Yesu oba Mukama waffe Yesu Kristo baga nti wuuyo omwana gw'endiga, wuuyo kaliga Katonda ajjawo ebibi byaki by'ensi. Olw'ensonga ekikolwa ekyakolebwa kyali kirimu obunnabbi. Kati Ibulayimu ono amaze okufuuka jjajja w'abakkiriza, erinnya nga limaze okukyusibwa, ate n'abeera ng'awaddeyo omwana we omu yekka ow'endagaano. Kambuze kati nnyo kummwe aba Bayibuli abali wano, sonka erinnya lyayogerako erya Abulaamu. Ibulayimu ono bwe tuli mu kwogerako yakyusibwa n'ava muri erya Abulaamu n'afuuka Ibulayimu. Abulaamu lyali litegeeza ki? Era mu Buyisiraamu Ibulayimu waabwe naye yakyuka. Kansooke namu aba Bayibuli, Abulaamu lyali litegeeza ki? Kusinziira ku kunoonyereza kulina okulaga nti oba ali perseverance, abagumiikiriza, something like that, oba okuwawala lyakisamize Abulaamu era yamutuuma yali musamize, era omukubi w'ebifaananyi, asinze ebifaananyi kitaawe, omubazi akola ebifaananyi ne babisinza, ne kitaawe awola, yali awola, okuyola ebifaananyi. Kati oyo atuuma erinnya eryo, era Katonda bw'amuyita okumufuula kitaawe w'abangi, ekigambo ekyo we kijjira nti kitaawe w'abangi Ibulayimu. So linnya Abulaamu lyali lya kisamize, naye ng'omusamize ono Mwebbulaniya. Yali Mukaludaaya. Yes. Kaakati okufuuka Omwebbulaniya ate bajja eno maaso. Okay. Si kiri wasooka, naye nga ono bwe bamala omuyita, era kyali na ndagaano mufuula nti kati olw'okubanga obadde olaba nti Saala tazaala, ogenda kuba taata w'amawanga amangi. Tunulako waggulu n'alaba emunyenye nnyingi, namuga ogenda kuba taata waki w'amawanga. Ne Saala yali erinnya lye nga bamuyita Salaayi, ne balifuula n'afuuka Saala. Kati kyetubuuza eri mu Busiraamu ky'obuuzizza nti ne Ibulaamu yaliko Ibulayimu w'Obusiraamu, yaliko Ibulaamu.
Sheikh Muivu wali Sheikh Muivu anakituwa Sheikh Muivu Sheikh Aman oteredde ntende ekibuuzo kikyo kizze twabuuziza dda totuzze emabega gendera ku kibuuzo. bwe tuba kitwekeka ddakiika batuwuliriza mbalamusizaako n'ekiramuso eky'emirembe ekigamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Seba mukadde waffe moderator neyanziza topiki gy'oleese ekwatagana ku Ibrahim alaihi salaam, kubanga nabbi Ibrahim ono ffenna nga bwe tuli mu studio tumwegomba newuunyiza n'omusajja ono omusamize okugamba nti Ibrahimu amwetaagako kopi era naye amwagala. Ibrahimu ono nga tunamusomesa tugenda kukwata mpola era moderator nkugumya akadde kange we kaggwako onzijjako oba okuba omulala akazindaalo. Njagala oddemu ekibuuzo Allah tugamba mu Qur'an mu sura ya 3 eyitibwa Al Imran aya ya 67. Allah agamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma kana Ibrahim yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikin. Nga tugenda okwogera ku Ibrahimu ono owa Qur'an n'owa Bible tubuuza Ibrahimu ono Katonda amugambye amwogeddeko n'agamba nti tabeeranga Ibrahimu Yudaaya teyali Museveniside Sheikh Aman ekibuuzo kya awalampa wakitegedde ekibuuzo oba tewakitegedde gamba saakitegedde sebo nakitegedde. Kibuuzo ki? Wabuuziza ebibuuzo bibiri. Wabuuziza ekibuuzo Ibrahimu ono ayogerwako mu Qur'an y'omu y'owa Bayibuli. Ekibuuzo ekizze gy'oli kibadde kigamba ekibuuzo leero njikiriza efe leero kanjonoone. Lwaki oyagala moderator odire Sheikh Aman atindiza eggendo owulira sebo mukadde wange onfuule nga kyebireka ku kibumba olese topic namba weeri oli mukatuli kyayogedde owulira sebo omunaka ni Museveni side yamaze lwaki ombuuza ebibuuzo sinnamala onsubira okubanga nze leka omulala ayogere bw'obanga toyagala kudda mu kibuuzo ekibuuzo kyo nkudde nedda sigenda kibuuza ggwe ekibuuzo kibuuze Haji yajjo kiddamu. Ibrahimu feno wakula wa Bible igamba nti yali Ibulamu nga tannaba kuyitibwa Katonda. Naye Katonda bw'amala omuyita n'amuggyako erinnya liri n'amufuula Ibrahimu. Ne Qur'ani bweri ebitubikuliddwa bye byaffe naye ebitabo tubikuliddwa mu Qur'ani temuliimu nkyusa ya linnya. Allah ayogera Ibrahim. Kyekibuuzo kati malayo kakati nno oli owesanga muleke awo tutandika okulaba owoolugambo amanya bitono owoolugambo tamanya byonna era n'oyo mpulira nti tamanya byonna bwe biggwayo entandikwa kyova olaba ayinza n'okutamatama ku kitaawe ayogera ku muntu omu naye kitaawe yali ani ti yali gundi ti kitaawe yali kakati ffe abatuufu abatakola bya lugambo wetutandikira naye olugambo baami bakwata lubi naye nga Ibulamu yafuuka Ibulayimu kitaawe woone yafuuka Ibulayimu baali bamuyita Teera Sheeka Zisabuso era kitaawe wa Ibulayimu ono gwetwogerako yali Teera yali Azara. kakati tulaba olugambo nti lwakola so ekitegeeza ekibuuzo kiba kivudde mu kkubo Bayibuli mbe twogerako wano kati bali babiri nowaza bali babiri so Ibulayimu w'Obusiraamu wanjawulo kuwa Bayibuli kati tubuuza katono nnyo maadhiratan
kyabulabe okubanga weekiikiridde n'okiikirira kubanga bwogamba nti tutegedde gwe naani nawe wagambye wano fenna lindako moderator n'otugattika waliwo ekinyusi kyenjagala katono nnyo ngenda kusirika soko ekinyusi kyoleeta kijjawo kyeŋŋambye nti babiri kyabulimba ekiriwa kino kyengenda okuleeta kyekijja okulaga nti ali omu ekyo kyoliko kyabulimba ogenda kumundeetera Ibulayimu wammwe nga teera owa bayibuli oba hazarayomu otambuza omuzindaalo omukatuliki omuseveniside omusamize bonna n'obayisaamu omuzindaalo kati wuliriza kino saagala naawe atofuuke bano nti bwenjogeramu njira obusiisibirizi Qur'ani egambye ma kana Ibrahimu yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifa muslima wa ma kana min almushrikin Ibrahimu tabeeranga muyudaaya oba omukristaayo naye yali ayawukanye n'eddiini ezo zonna nga Ibrahimu musiraamu. Kino kye kibuuzo. Ibrahimu ono gwe mwogerako mu ababayibuli mwenna nti siiwa Qur'an yali museveniside, yali mukatuliki, yali musamize, yali mulokole period. Qur'an egambye yali musamize. Qur'an egambye nti Ibrahimu yali musamize. Ani? Ibrahim. Bakatuwe mubwino. Kalete mubwino ti Ibrahim yali musamize. Ibrahim yali musiramu. Wa Qur'an shehe gani Ibrahim yali musamize. Ibrahim yali musumba. Bino sibya walala. Qur'an egamba Ibrahim yali musiramu. Sibwe kiri kati Ibrahim gwe musomesha yali mu 7 side yali mu katoliki musumba toyomba. Katuwe mubwino. Kweleta mubwino ti Ibrahim gwe musoma mu Bible yali musamize ndifa. Botuwa. Sila aya ulira ma kana Ibrahima yahudiya wala nasraniya walakin kana musliman wa ma kana minal mushrikin. Kati bwe buzibuka ya boyina musumba no moderator naba mdeni gwe era yali kitawo olika muveka inebizi ngatonda muvaako ulirizaako ogenze n'ogamba nti ogenda kundaga Ibulayimu w'omu Qur'an nga kitaawe ebyo kuba binteekako obuusa amacyo Qur'an egambye Ibulayimu bwe twogerako Katonda kitaawe yaani ogweko okusomako kitaawe yaani Qur'an gwe twogerako Ibulayimu nzija Ibulayimu ono gwe twogerako Qur'an egambye yali musiraamu basajja mmwe tubalekera Ibulayimu mumutwale mu church oba mu kereziya kasito omusumba oli atuwanga Ibulayimu yali mu 7 side. Ekyagenda kikuwa kyatuwenga Ibulayimu yali mu katuliki n'omulokola atuwenga Ibulayimu yali mu katuliki. Kola boti Sheikh Aman bagenda kuwa kyosaba kati nze nyambo onkolere kino Ibulayimu oyo gwoyogeddeko awo mu Qur'an nga bw'osomye essula ey'okusatu ne ayati z'osomye kitaawe yani kumanyi bulungi moderator tuli wakati waffe saagala ombuze kitaawe yani bano batubuza tusooka ddiini ndi musiraamu ono mukatuliki ono mulokole oli museveniside. Qur'ani egambye Iburahimu ayogerwako yava wa Katonda gwe yatuma azaala Isimayiri yali musajja musiraamu. Amani omusumba oli waba tatubuzaabuza atuwenga Ibulayimu yali museveniside nono mukadde wange omukatuliki atuwenga Ibulayimu yali mukatuliki nono naye atuwenga Ibulayimu yali tofaayo ekyo bagenda kukikuwa kati nenkubuuza oyina Ibulayimu gw'osomyeko mu Qur'ani awo tulese eddiini tofaayo omusomyeko awo mu Qur'ani yalina kitaawo oba talina Qur'ani egambye Ibulayimu yali musiraamu oba yali talina zendese bwino sikayana tofaayo saba bali batuwe Ibulayimu yali mu 7 bagenda kuwa kyebabasooka okukola yali mukatuliki yali mulokole kubanga batugamba nti owa Bayibuli si wa Qur'an yo Qur'an egambye Ibulayimu Katonda gwayogerako yali musajja musiraamu tabanga mukristaayo wa makana bila mushirikina weleeta layini nga yali mukatuliki oli atuwe layini nga yali mu 7 side nona atuwe nga yali mulokole tukwoyo kayana nammwe okuleva ezitali za Ibulayimu afuse Ibulayimu bwe tuba twogera ku Ibulayimu ono nze nsolose okwogera ate kino ekitabo kyenkwata ekitabo tekyawamba tukabwama tusine kigwa nga kyava ng'ebirala ng'ekyaffe era muno mu kitabo muno abakiwandiisi baakyo baba boogera agamba Mukama n'aŋŋamba nti ojja kusiŋŋanamu eri
ng'olyaga nti bagambe nti kakati Katonda ono muyinza w'ebintu byonna yeeroboza Ibulayimu n'amweraga nti yenze era n'amuwa n'erinnya n'amwebikkulira. Bw'amala okumuwa erinnya eryo ng'amwebikkulidde, tutunuulira obusiraamu bujja wano mu myaka gya 500 n'ekitabo ekyembatukira okujja ne kimwogerako kyakaayanira n'olw'ensonga eyo nti ffe nga tefunaba kulumbagana busiraamu gye bujjidde nno oluvannyuma tukyali ku Ibulayimu oli jjajja w'abakkiriza era eyeeroboza Katonda w'omu oli n'amusuubiza n'omwana. Era oluganda omulokole yakyogerako nti yeeragira mu basajja bameka? 3. Kakati mu kumulagira basajja aba 3 Katonda ne wajjanga yeebikkula amuteddewo n'ebyoto tumulaba nga ennambika yina okwebikkula ye kwanjawulo nnyo. Oluvannyuma luno ono kujja okutunulira buno Obukatuliki bwayogerako oba obusevensidde Katonda akola naffe ate eno ndagaano ki mpya kubanga tulaba nga endagaano eri gye yasooka okukola naye yali ndagaano yakukomola. Kati mu nsonga efaana bwetyo muganda waffe alabika apapyemukko mutabani wo gwogamba ayagala Ibulayimu amwambaze mangu obusiraamu ate nga ffe kubanga mu busiraamu ate eriyo n'obukkiriza kubanga Ibulayimu ono gwoyogerako yali Mukatuliki kojja kye twagala kubanga tayinza kuba jjajja w'abakkiriza aba Seventh Day jjajja w'abakkiriza abakristaayo abaprotestaanti kojjawo kamalirize leka kojjawo amalirize Mukatuliki yangu otuwa nga Ibulayimu yali Mukatuliki yali mukkiriza ng'era Katonda we gwasinza ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna era yazaala n'omwana we omu bw'ati nga Mukatuliki. Obukatuliki kitegeeza kubuna wonna. Kitegeeza Ibulayimu teyali Mukatuliki. Ogamba nti Katonda Ibulayimu tabanko Mukatuliki. Thank you very much. Tabanko Mukatuliki. Ekyobedda kye twagala. Tabanko Mukatuliki. Kati dakwoli omu Seventh Day. Bakubuuziza wano bw'obanga ogamba nti Ibulayimu gw'osomyekawo mu Korani yali musiraamu si gwe bw'omwambaza obusiraamu bakubuuza bw'aba yali musiraamu shahada ye yali egamba etya? Oyo kati ate akoze bulungi era yagitoola atya? Mu Qur'ani sura ya 6 eyitibwa Al-An'am. Oyo mwagadde nnyo abuuziza ekibuuzo yagitoola atya? Kankuwe bwino wano ate olowooza alimaya ebyange bya bwino. Essura ya 6 eyitibwa Surat Al-An'am. Essura Al-An'am aya 7 aya katandikire ku 7 mumeka haja asobola okuyamba bwe bange iyo 7 katukire ku 7 naye 7 enekola inshallah ati yeri mwazara katusoke tusome aya 7 ayagala atola shahada. Wuliriza njagala okwebaza kwanza Omukatuliki atubuulidde lunye nti Ibulayimu teyali Mukatuliki ekyo kirungi ng'ate Qur'ani egamba Ibulayimu yali musiraamu. Kati ngenze kwawuliriza abuuziza ekibuuzo. Ekigambo shahada oyo abuuziza ekibuuzo kigambo shahada kya Luwarabu simanyi oba amanyi amakulu gaakyo naye kati kansome Qur'ani mwajja okuyigira. Awuliriza essura ya 6 aya 79 billahi minash shaitaanir rajiim inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin. Sadaqallahu al-azim. Allah gamba wati Ibulayimu n'agamba ati mazima nze Ibulayimu njawukanye n'ebyo ebisinzibwa n'okubeera nga byebifuga atali Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Ahmad anedda Allah ajja kwokya omuliro gwabwe sagala kwokyere mu programu yange. Nsinza Katonda oyo Allah omu eyatonda ebintu byonna ebirala omu yekka kwe kugamba nti shahada sebo. Wuliriza agamba mazima nze njoleseza amaaso gange eri oyo eyatonda eggulu n'ensi Allah era nga njawukanye ku ddiini endala era sirinze wamwabo abagatta Katonda n'ebintu ebirala. That is to testify believing in oneness of the Creator. Esebo nagamba nti kakasa Katonda omu tewali asinzibwa okujja ku Allah. Bwe mutowe mutola shahada.
tewali asobola mutola era otubuulire bannabbi taata obudde bwaweddeko bannabbi bedda baatoolanga batya shahada mugitoola mutya oba otoola otandika na pasita Serwadda akoze preaching ne baganda okuba mu ngalo n'agamba lwaki temukuba mu ngalo leero ddala preaching gy'abadde preachinga eri abantu kale tofaayo kati toola shahada mpulire mukazi wange Samali agenda okuziika mama Isa nikutumidde zisa busolo tugende mu nsonga akoba bakazi biweddeyo shahada etandikira ku pasita Serwadda toola tuwulire Sheikh Amani bagaye kutola shahada kwate mpola yasoose n'abagamba nti ebya Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam hatwa step by step tujja kumugenda step by step bannange Ibrahimu mugazi atuba mugazi kale ate mugazi kale kati toola shahada mugitoola mutya bwabanga Ibrahimu agambye inni zahibu Ibrahimu yatoola shahada oba teyatoola shahada etali yaffe ya Nabi Muhammad etali Muhammadiya so yatoola shahada inni zahibu yatoola iye kasiga ntu ali yamwatuza ekibuuzo yagamba inni zahibu illa ekibuuzo awo nyinyi kasatamba katonda wamaze dda yatoola shahada eyiye yanjawulo ku yammwe gye mutoola neya Muhammad ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah eyo shahada naye shahada ya Ibrahimiya ekibuuzo ne bannabbi bali betuzze twogerako okuva ku Adamu baswalihi nabo bahudu nabo batoola mu ngeri yaabwe bannabbi bonna balina endayira gye balayire Mukama Katonda waabwe mu bwannabbi bwabwe naye nga si ya Muhammadiya au shahada Muhammadiya ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah bo bali bagambanga mukkirize nga Katonda omu ekyo kye baayogera kye tugamba tuli kwona agamba tikiriza mu Katonda omu ye yatoolanga atya shahada buli nabbi agwa obudde bwaweddeko ndi ku Sheikh Amani Sheikh Zisabu tewali akubuuza gwayagala otubuza ndeka nja kuwa obudde essaawa endala ejjanja gikuwa wamma Sheikh Zisabu solo buli nabbi mu Busiraamu yatoolanga shahada eyiye ng'omulembe gwe gugwawo buli ajja ng'ajja n'eyiye mpaka ku Muhammadi kati buli nabbi yenna eyajjanga yajjiranga ku kawuli la ilaha illallah kukkiriza Katonda omu naye nga tataddeko Muhammad rasulullah nga tekiriiko ekyo nga tataddeko ki oba waisiraamu ddiini waki la illa asooka mukkirize Katonda omu ate nange munzikirize okiwulire bonna era bannabbi bonna bagamba mukkirize nga Katonda omu ye shahada owulidde nosooka oddako nange munzikirize Ibrahimu alina we yayogerera nti mukkirize Katonda omu nange munzikirize akasolo tikannaba kukwata omukira gwa jjembe sokolinde Ibrahimu tumukwate tofaayo kale katudde atugoberere saa ziri 11 mu East Africa katukomewo naddala e Uganda katukomewo n'ekitundu ekyokubiri ekya programu eno nze nga bwendaba tukoma out of awo sikubuuza kakati tugenda ku mpewo yaliko mu myaka gy'ebitaano alright tubaaniriza mukulikayo mukuumulamu okwo Comrade nkutte enkomawo ku mpewo esebo oli live ku Dream TV ne Impact FM nsanyukidde ddala era mbalamusizza nnyo mwebale program mwenna kaakati ekisookera ddala program leero mugitabudde butabuzi mwagala kugita mugifudde katale muzzeeyo wali we twasookera mu kye bayita wattuuyo emyaka egyo gye twakola program ya wattuuyo twagikolanga because we didn't know nga ebintu twagala byakutuuyaniramu butuuyanizi kati
twalina erinnya lya programu eyo baaliyitanga manya kyokkiriza. It was a very good name era nga liyamba omuntu okuvaayo okunnyonnyola abantu ekyo kyakkiriza. Naye abantu betubeera nabo betukola nabo society mwe tukulira tulina abantu nga at times okulowooza kwabwe okusindikako ne ku vacation so ne balinda abalala babalowooleze. Bwe baatwala erinnya lya manya kyokkiriza ne tulibalekera ne tufuna erinnya lye bayita nze nga bwe ndaba. Kakati nze nga bwe ndaba entails nti programu eno eteekwa kuba ya magezi ya kulowooza si kukaya na bukaya. Now ku kya Ibrahimu kyemba nsookerako kambayambe. Ekisookera ddala erinnya Abraham teritegeeza busamize oba sirya busamize. Abraham mu society mwe yakulira waliwo ze bayita civilizations. Mesopotamia, Egypt civilization, Greece, Baroma, empire nga bwe zikula kati empires nga bwe zikula. Now Ibrahim olwokubanga yali yatandikiramu I think it was a civilization esookerako kye bayita civilization mwe muvudde bino byonna bimulaba abantu bebaze ne tuyiga okwambala ne tuyiga okuwandiika ne tuyiga okusoma ne tuyiga okwogera ne tuyiga okukola ne tuyiga okukola kya byonna nga bwe biri. Olwaleero mu nsi mulimu abantu bilioni 8. Bayibuli egamba mu bikolwa by'abatume essula 17 olunyiriri 26 nti out of one man Adam, okuva mu muntu omu yeka Adam Katonda yakola amawanga gonna. Kakati tujja kutandika okubuuza nze Ssemakula nafuuka nti Omuganda ow'olugave, Kaaya n'afuuka Omuganda omulangira, Lubowa n'aba Omuganda Owengo, nze Sabusolo n'aba Omuganda ow'ennyonyi. How did we even get there? Naye nga ffenna tuva mu muntu omu Adam. Kakati civilization Abraham mwakulira yali polytheistic, yali ekkiriza bikatonda ebyenjawulo kubanga Teera omulimu gwe yali akola taata wa Ibulayimu, ekyo nakyo mbadde mukyogerako. Omulimu gwa Teera gwali gwa bubazi oba bubumbi. He was a sculptor. Era ng'ebimu ku bintu byeyakola kwe kubajjira abantu ebyo bikatonda ng'era bw'olaba abantu oli n'abajja kakatonda n'abajja atya ne baba bajja. You've seen them in India ne walala. Kakati Abraham eyo ye environment mwava. But let's first get to the basics. Erinnya lye bayita Abraham liva mu linnya ery'eki Hebrew erinnya eriyitibwa Avram. Bo teboogera na B, but Avram, Avram. Kakati erinnya AV oba AB bitegeeza ekintu kyekimu taata. Nga bw'owulira bwe twogera ekigambo kye bayita Abba Father oba Abba Kitaffe. AB, that word AB means father. Kakati erinnya Abraham means exalted father oba taata agulumiziddwa. Si busamize. Ekyo nakyo tulina okukirongoosa olongosa for abantu okuyiga, because wano tetujja kukaaya na bukaayanyi kuwangula, wabula we come to teach the people nti mubeere very careful nti ekintu kyoyigirizaawo. Tulina abantu abatafaayo kunoonyereza nga yajjaga nti ekyo nakiwulira ku Radio Impact FM, nakiraba ku Dum TV, nakiraba ku BTV, kati nze ndi ku BTV kwe balabira. Nakiraba ku BTV nga bagamba nti Ibrahim yali musamize kubanga no. Now agati erinnya Abraham kyekifuuka father of a multitude ng'amaze okuweebwa promise eno nga Katonda amusisinkanye mu ssula 17 ya lubereberye. Erinnya Sarai nalyo sirya kisamize. Erinnya Sarai erinnya litegeeza my princess. Now Katonda bw'amukyusa erinnya lifuuka bufuusi Saara. Ekyamma kyokka kyekyavaako erinnya Saara kitegeeza omumbejja wange. Kakati Katonda bw'amuwa erinnya n'ayitibwa omumbejja. The name Sarah means princess. Kakati bwe tuba tusomesa amakulu g'ebintu bino, tulina ebintu bibiri bye njagala mutegeere. Kati nze kambasomeseeko. Waliwo ekiri thematic n'ekiri linguistic. Kakati ekyokulabirako nze zikusooka. Kakati zikusooka oyinza okumutwala thematically as a theme
nti erinnya zikusooka mu lugero ligamba oba gyagenda, for example my name gyagenda kubanga nzaalibwa mu famire nga ayambikatika kibiriiti. Musajja gyagenda gyasanga basajja banne. That's the theme of the name. But the language, kakati erinnya lina ne language mulinnya kyebolaba nti bwe tuba tuliwandiika toliwandiika bwandisinga bw'oyagala okuliwandiika. Now kati mbazzayo wali we mubadde nti Sheikh Amani alwanagana ne Ibrahimu okubeera omusiraamu. Okusinziira ku byafaayo olaba nti omusajja ono gwe bayita Avram oba Abram akonvatinga n'akyuka bukyusi to become Abraham. N'ava mu ddiini eri enzikiriza y'aba Mesopotamia eyali ekkiriza mu bikatonda ebingi to now come to the monotheism way of belief ey'okukkiriza katonda omu. Kakati eyo ye pateni ya katonda nti buli muntu yenna abeera n'eddiini nga yaga nti nze eddiini yange bwe nazaalibwa sikyoka, because okusinziira ku nteekateeka ya katonda there is conversion. Era njagala balekera omulamwa gwe muba mwebuuzako in the future, I don't know when you will do that, nga mubuuza nti enzikiriza zino tuzirimu by conviction or out of conviction oba convenience. Convenience yeno gyagenda Semakula zikusooka, mutabani w'omugenzi Engineer Henry Rogers Semakula zikusooka, may his soul rest in peace, yali musajja mukatoliki. So do I become a Catholic simply because Semakula was a Catholic? Do I become a Muslim simply because Engineer Semakula was maybe a Muslim? Maybe yes. Naye bwentuuka nenga nti buli obukatoliki nazaalibwamu buzaalibwa naye by conviction ate nze kino kyenjagala nembeera convicted okukkiriza nga bwenzikiriza. Kakati empalana ono gy'abateekako nti simanyi Ibrahimu yali musiraamu, kakati empalana terina gyegenda kubatuusa kubanga bw'oba olina Ibrahimu omusiraamu wangi genda maaso bw'obanga olina Ibrahimu omusiraamu kakati ono waabano gwe bawadde ne transition okuva mu busamize ne bamufuula kati gwe mubalekere kubanga simanyi lwaki olwanagano n'okulaba nti kuba Ibrahimu gwe gwoyagala okwogerako ekisookera ddala teera si ya muzaala, ekyokubiri omulimu teera gwakola si gwe gwoli. Distinctions weziri and of course you can't even achieve anything kubanga oli Ibrahimu ali wali Luboya bagambye nti ffe ebyokukyusa amanya tetubirina. Actually yeekubidde ne covering fire mu Bayibuli yayogedde olunyiri oluli mu Deuteronomy 29:29 olugamba nti ebyekyama bya Katonda ebitubikuliddwako fekka bye tumanyi. Kakati yakoze ka escape akalungi nti yo Kulaani terina byetubikkulira biri awo, so kyetuwaddeko ekitonotono ffe kyetudduka nakyo we are not even tetulina na leverage egenda buziba kunoonya. Naawo iyo Ibrahimu mu Kulaani mujja kumulaba nga atandika butandisi mulundi gumu pum bwatyo. First of all enzikiriza y'obusiraamu ekulaga nti nannyini kuleeta busiraamu ajja very many years after Ibrahimu. Kakati n'obuuza Ibrahimu ye yakkiriza ddi obusiraamu ng'ate nannyini kutandika busiraamu ajja so many years oluvannyuma lwa Ibrahimu. Kakati ng'oyo omulekera nga gwe oyige kubanga ekyo kyemukana nakyo ono yali musamize akafuuka ekyomusabamiside afuuka ekyomugundi kyenjagala mulowoozeeko. Twafuuka tutya Abaganda, Abasoga, Abanyoli, Abayindi, Abajaluwo, Abakoodi nga ffenna tuva mu muntu omu tweyanziza. Kambawulirize mwewale kumpa budde bwe mumpadde mbatayimize nkubenga programu yakatandika muleme kugamba nti temwabadde na budde bumala kutuwuliriza. Mukama abawe omukisa. Kale Zisabusolo ali wano mbwe ekifi kye ekyo tuba tukola tugezeeko obutagikayanira nga butadda muwadi wangi soko otobe ne bwino. Okay, still era ne ambassador gyagenda akigusiza bulungi obedda kyembagamba Amaani ng'agamba mbabuza ba Ibrahimu bano be muli mu kwogerako oba mwagala oba temwagala bali babiri. Nasamalize nze Amaani nayagala
Ibrahim wa Bible abenga y'omu no Quran. So kakitegerekese nti Ibrahim ayogerwako mu Quran si y'omu ne Ibrahim ayogerwako mu Bible. Bano banjawulo mulumba wadde wali sinayogera muli ku budde bwa mulumba mu buyingirira nekyamanta nayo sijja kwogera ngo bano boogera ngali mukata olidde lukyusa amakulu gaki g'emigambo bwe tugamba Allah mwe ne mugamba Katonda ne tugamba Lubanga mwe ne mugamba igulu bannange tubategeeza omuntu omu noliki ambassador we bali nyose bo tubategeeza omusosi tubategeeza Katonda oyo nolwekyo katuwe bali nyose ambassador olwalero otulidde kituufu kale mulumba obudde bwa mulumba omuzindalo n'obudde tubuwe mulumba sebo neyanziza neyanzege so moderator waffe omulungi tukwebaliza ddala abamu twajja wano nga tulina ebirowoozo bya njawulo naye programu eno etufudde bakulu mu kulowooza mu kuteesa ne mu kwetegereza era abantu abasinga bwe bamutwetegereza pana eno nga bweri sibadde mwangu mu kulowooza okuyingirira abalala naye bwe mbeera kawaka programu eno nenjiraba waliwo ebinyiiza kati mu kunyiiga nga ndi bw'omuntu n'olidde programu bwenti nga kino ate nze siteekeddwa kikola nakyo tekiteekeddwa kubeera mu programu kuba ate n'abatuyigamu wano bangi abatuula ku programu eno nga bo baasalawo mwe bayigire ebintu ebikwata ku nzikiriza so neyanziza okuba nti Katonda akyandekedde obulamu mu programu eno twongere okuteesa nteesa bwe nti kibi nnyo okubuukira ekigaali nga kyatambudde dda era oyinza obutamanya gye kiva ne kikiraga obudde obwange mbukozesa bwe nti ewaffe eyo ebusoga ekiseera kyali kyakyeya bwe nali ntudde mu kisiikirizo omusana pereketya saawa nga 7:08 nendaba enkoko nga zigoba enkoko ginne waayo emisinde n'enkazi zonna zigoba enkoko egi natwala obudde okwetegereza enkoko lwaki zigobagana nagenda okulaba nga enkoko zino endala zigoba endala eri ng'ekutte ekintu ku mumwa nagenda okwetegereza emisinde egyo gyonna eri bwe yatuuka weetuuka nga ziri zikooyi neesuula kye yali ekutte ku mumwa nga kikoola nafuna ekyokwigana kati zino zibadde zigoba kyobu zifaaki kuba zaali zigoba enkoko eri nga tezimanyi eri kyekutte neekutte naye ekutte kikola naye olw'okuba budde bwa njala emanyi ekutte kyakulya kati abasiraamu baawulirako Ibulayimu bwe baawulirako Ibulayimu ne bafaananako enkoko gye nalaba ne bakwata naye nga tebamanyi kibakutte kati abasiraamu abalala bonna bamaamuma bagoberera Ibulayimu so ba Ibulayimu mu Qur'ani yokka bawera 2 yokka nga totaddeeko wa Bayibuli era obudde obwange mbadde nsaba tetuboogereramu nsomese Bayibuli eyogera ku Ibulayimu nga mulala nnyo ne Qur'ani bweyogera ku Ibulayimu abeera mulala nnyo bwinaaba ntaagulula ebintu bino mu byawandiikibwa sisobola kutandika kuyigiriza Ibulayimu ng'amuyigiririza mu ddiini ng'asiramuka naye nga sitegedde na ggwanga lye sitegedde na taata we sitegedde na ntandikwaye kiba kibi kabeere Sheikh Amaani ono kyeyune musiraamu naye ateekwa okuba nga alina mu busiraamu bwe gy'abukolera gy'ava oba oli awo n'abazadde be ne tumutegeera nti Amaani kyeyune omusiraamu weziroobwe taata we n'ekyalo kyekino newankwadde ng'alina erinnya lya kisiraamu so Ibulayimu owa Bayibuli teyali Ibulayimu yali Ibulaamu kantandikire wano mu luberyeberye essula ejja kuba ya 15 bano nabo banoonyengako Ibulayimu owaabo omusiraamu yali wa ggwanga ki kati ekyo kikulu nnyo n'abazadde banaabatuwa ntandise n'olunyiro lusooka naye njagala lwa 7
naye nze ndi mwangu okusoma olulimi luno Oluganda. Oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijjira Ibulayimu okwolesebwa nga kyogera nti totya Ibulayimu nze ngabo yo n'empeera yo nnene nnyo. Ibulayimu n'ayogera nti ayi Mukama Katonda onompa ki kubanga ntambula nga siina mwana naye aliri ennyumba yange ye Damasiko Eriyeeza. Ibulayimu n'ayogera nti laba nze tompadde ezadde laba eyazaalibwa mu nnyumba yange yaliba omusika wange. Olwokuna era laba ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti omuntu oyo taliba musikawo naye aliva mu ntumbu ezoggwe yaliba omusikawo. Olwokutaano n'amufulumya ebweru n'ayogera nti tunuulira eggulu kaakano olabe emunnyenye bw'onooyinza okuzibala. N'amugamba nti ezadde lyo bwe liriba bwe lityo. N'akkiriza Mukama oyo Ibulayimu n'akumubalira okuba obutuukirivu. Olw'omusanvu lwe njagala n'amugamba nti nze Mukama eyakujja mu nsi eyawuli ey'Abakaludaaya okuwa ensi eno okuba obusika. Naawe ntandika okulaba Ibulayimu mu Bayibuli yali Ibulayimu ng'ensi mwe yava baali bagiyita wuli y'Abakaludaaya. Ekyo kitegeerekese. Kati omutabuliika ono anoonye Ibulayimu w'omusiraamu yali wa ggwanga ki wansi ki? Kati bw'ava mu wuli ey'Abakaludaaya Katonda n'amukyusa byonna n'erinnya Ibulayimu n'abeera ate Omwebbulaniya mu kuyitibwa kwe mu Lubereberye 13:14-14-13 awo tumulaba ng'afuuse Omwebbulaniya. Oyo Ibulayimu akyuse. Ibulayimu awe owa Bayibuli gwe ndiko tulaba Yoswa essula eya 24 olunyiriri olusookera ddala nga Bayibuli eyogera ku kitaawe wa Ibulayimu. Yoswa 24 olunyiriri olusooka. Yoswa n'akuŋŋaanya ebika byonna ebya Isirayiri mu Sekemu n'ayita abakadde ba Isirayiri n'emitwe gyabwe n'abalamuzi baabwe n'abaami baabwe beerage mu maaso ga Katonda. Olwokubiri Yoswa n'agamba abantu bonna nti Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ayogera bw'ati nti bajjajja mwe baabeeranga mu biro eby'edda emitala w'omugga Teera kitaawe wa Ibulayimu era kitaawe wa Nakoli ne baweerezanga bakatonda abalala. Ono taata wa Ibulayimu musamize lukulwe. Bayibuli ekyogedde yeemu ku nsonga Katonda gy'avaako okuyita Ibulayimu amugye mu busamize eri gy'abadde ewa kitaawe ajje mu nsi ensuubize atandike obulamu obulala ng'atandika okutambula ne Katonda kubanga eri gy'ali famire gy'alimu kitaawe musamize ali ku bakatonda abalala nga bamuyise Teera. Bwe nsoma Qur'ani nsanga Ibulayimu owa Qur'ani ntandise omwawula mu ssula ey'omukaaga Suratul An'am essula y'ebisolo domestic animal yeeyo ebisolo byawaka yeeyo tewali awakana gwereeta kyekitegeeza nze nkugambye kijje kunze. Aya nsoma ya 7:4-7:5 egamba bweti kati ndeeta Ibulayimu owa Qur'ani tulabe kati nga mwe mutunoonyeza eggwanga lye. Aya ey'ensavu egamba bweti wa idh qala Ibulayimu li abihi Azara. Njagala mumpulirize bulungi. Era jjukira mu kiseera Ibulayimu bwe yagamba kitaawe Azara. Eyabadde ampuliriza mu Bayibuli abadde Azara? Abadde Teera. Nze ndaba enjawulo mwami moderator. Nze mulumba naye nze ndi mulumba omusoga. Wano waliwo ba mulumba nga beewana e Buganda. Kati bw'owulira ku Radio Impact ne Dream TV nti mulumba afudde oba wakatema emiranga ng'omugezi adduukirira enduulu owaayo emiranga gyaki nti mpulidde mulumba afudde ng'akubuuza mulumba ki awo oddiramu amagezi n'olyoka yandibaayo ba mulumba ab'enjawulo. So bw'owulira Ibulayimu nga n'omusiraamu amwogerako ono taata we Azara oli Teera ndeeta ekirala kye mugenda okwewuunya. Qur'ani eno eyogera ebigambo bino mu ssula ey'okubiri Suratul Bakara aya ya 38. Era nga bwe nasirise nga mwogera munkoze bulungi kati ate tuddamu kwogera 38 egamba bweti ate toyonoona gundi program
138 aya negamba bweti ate ng'ebigambo bino biriko dalilu eva ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam amussaamu ekitiibwa agamba nti okukomola tteeka lya dda neyasooka okukomola okutayirira ye nabbi Ibrahim alaihi salam yeekomoza mbazzi ng'aweza egy'obukulu 8 zisa busolo totuyingira bwe tugaa nti nabbi yasomesa yeekomozaaki soma aya yennyini okukomola ali mukunyonyola nze ebyo bye nabagambye yeekomozaaki wammagwe aya yegamba yeekomozaaki kati ndowooza mulaba nannyonnyodde mu kusomesa kwange nenga nti nsoma aya 138 sharehe yaayo nga nabbi akwoti ono yasomye ekyamaanyi lindako moderator nyamba mukulu amaanyi alina kyabuuza munne lindako amaanyi obuuzaaki zisa busolo nedda buuza tokwata obuuza ono omusiraamu nno obuuzaani banna sooka osomese mulumba balyoke bakubuuza obuuza ono omusiraamu munno anti ono yali obiwakanya tuli abadde anyingiridde mulumba maliriza mulumba maliriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayigiriza naga nti okukomola tteeka lya dda neyasooka okukomola okutayirira ye nabbi Ibrahimu alaihi salam yeekomoza mbazzi ng'aweza egy'obukulu 8 bwe wabaawo awakana Qur'ani weeri ndabya Ibrahimu wa Qur'ani nga Muhammad amutegeera mu busiraamu nga yakomolebwa naye nga wa myaka emeka 8 nze bwe nkwata bayibuli eno Lubereberye 17:24 kati ndabe nga ye Ibrahimu wa bayibuli egamba bweti amanya bitono 17:24 ye Lubereberye bayibuli egamba bweti Ibrahimu yali yakamaze emyaka 99 bwe yakomolwa omubiri gw'ekikuta kye naawe njagala kumanya mu katuliki waffe ow'ekinana n'ekyenda y'omu babanjawulo enkomola yali yemu ono yeekomoza mbazi yagenda ku kiti n'aleeta embazi owa bayibuli obudde obwaliwo bw'osoma Yoswa 5 baali beekomoleza mayinja owa bayibuli wa mayinja owa Qur'ani wa yeekomoza mbazzi ng'aweza egy'obukulu 8 njagala kumanya ono n'ow'ekyenda mu omwenda mmaliriza ne Lubereberye 12 olunyiri olwokuna n'olwokutaano bayibuli gandi Katonda bw'amala okuyita yatema oba yakomola yatema butemi simanyi kaakati Lubereberye 12:5 bayibuli gandi Katonda bwe yayita Ibulayimu yavaayo ne Lutti omwana wa muganda we ne Salaayi n'abeera mu nsi ng'omugenyi ng'asula mu weema ngenda okulaba Ibulayimu w'abasiraamu ng'azimba muzigiti Kaaba kati Qur'ani imaliriza ne aya eno kono kyabadde ayogera ekyeddiini mutuwenda yali mulokole yali mu kiba naye munzikiriza enduddewo naye nnyinnyonnyola Ibulayimu kati ba Ibulayimu Qur'ani nfuna 2 eyali omusiraamu 3:67 maakaana Ibrahima yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin taberanga Ibulayimu yudaya oba omukristaayo naye yali akana n'eddiini zonna nga musiraamu ate wano kindaga nti obusiraamu teba ddiini kuba yayawukanya ku ddiini zonna n'abeera musiraamu naawe anti olwo teba si ddiini kati olwo bwenzirayo ndaba 87 Qur'an maliriza mulumba maliriza Qur'an sura ye 87 maliriza ndi ku Ibulayimu 87 ye Qur'an aya egenda kuba ya 14 nsome ye 17 amalirize ogenda kwogera walindese gwe bajja kuwa obudde bwo nsoma Qur'an sura ya 87 bajiyita suratun A'la egamba bweti Ibulayimu ono atewulira kyemumanyiiko egamba bweti oyo leeta Ibulayimu mulala ate ono si musiraamu anti wuliriza kadi afulaha
man tazakka ani ayogera awo Allah subhanahu wa ta'ala kuba kadi aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahima wa musa aya negan mazima alokose oye yetukuza nava mu bukafiri okugatta katonda n'ekintu ekirala Allah nga yayogera n'agamba ebigambo ebyo ebyogeddwa okuva mu kigambo ekigamba nti mazima alokose okutuuka wano biri mu bitabo ebyedda ebyaliwo nga Qur'ani tennajja ebyokulokoka nga biri mu bitabo bya Ibulayimu ne Musa. Kati simanyi Ibulayimu azze n'ebitabo nga biragira abantu balokoke, ate n'empulira Ibulayimu eyali omutabuliika omusiraamu. Kati awo we neebuuliza ono aba yafuuka ddi omutabuli ng'ebitabo bigamba abantu balokoke? Okay, zisabusolo mu obudde bwe Qur'ani yegambye moduleta mumundekere yagenda okwogera nange. Kakati gwe bwoba owakanya aya nze nina olunyiriri nga yali mulokola ate anti nga mulina Ibulayimu babiri mu Bayibuli kyobuuza anti kyensoma lindako ate okwata ekitabo ekifuula Ibulayimu obutaba musiraamu ono wa Bayibuli ng'ate nkutte aya ya Qur'ani nga tabeerangako n'ensoma Bayibuli egambye eti Abagalatiya 3:6 kale togenda kuwola ate mangu nnyo. Bayibuli egamba bweti kansome ennyiriri 2 mbaviire Bagalatiya essuula anti siri kansome 3 olunyiriri lwa 6 Allah yamulokodde nsome ennyiriri 2 mumpuliriza. Allah yamulokodde dde oyagala amulokola. Bayibuli egamba bweti nga Ibulayimu bwe yakkiriza Katonda ne kumubalira okuba obutuukirivu kale mutegeere nga abayima mu kukkiriza be baana ba Ibulayimu. Linda kumalirize n'ekyawandiikibwa bwe kyalaba edda Katonda bwali wa mawanga obutuukirivu olw'okukkiriza nekibuulirwa olubereberye Ibulayimu enji bannayirindako moderator maliriza oli muveeko nekibuulirwa olubereberye Ibulayimu enjiri nti muggwe amawanga gonna mugaliweerwa omukisa. Naawe Ibulayimu ekimufuula omulokole kyabuuliddwa enjiri. Kale lindako kyensoma zisabusolo moderator lindako nsoma olunyiriri obudde bwa zisabusolo ojamuwa obudde nze nzigusa lunyiriri luno nsaba busabi olw'obulungi bw'abantu. Kati ono tayingira mu lunyiriri lwange. Bayibuli egamba nti Ibulayimu yabuulirwa ki? Enjiri. Enjiri bwe bakubuulira n'ogikkiriza Baluumi 1:16 enjiri tenkwasa nsonyi kuba Baluumi 1:16 tekiriiyo. Anti kyensoma kale omuzinda lokagudde lindako omalirize moderator program ono agizizaayo mu katale. oyagala kwogera okwirwaneko soko olinde zisabusolo mutereeze ensonga mukiwulire abatuuliza n'abatulaba Anna obulokole bwonna kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla owulidde otola zakka osaala oba osaala musomesa ki musomesa ki kati nze nsirisa sinakuwa budde aji sinakuwa budde bwo chairman kati ate ono atandise kunvuma soko linde soko entalo za mujja zitwala wabweru leka abantu bayige obudde bwa chairman obudde bwa chairman tegereko musumba mulumba taina vasi nze nkuwadde gwe wakana chairman enjiri efuula muntu musiraamu oba kulokoka. chairman kayogere kati anti chairman nedda chairman kayogere gwe njagala owulira eka gwe shirika ate Museveni sidagala kwogerera bulokole ejja kutambulira ku nsonga ya kizibe ky'amaaso baga nti programu eringa nze oli alabye nga Ibulayimu abuuliddwa
waliwo omusiraamu era tebamuwakanyiza waliwo Ibulayimu ataali musiraamu omukkiriza eyabulirwa enjiri enjiri erokola etesiramula kakati ekyo kyekyo bwetyo bwalabye kakati wabadde kulungamya kwa gyagenda era sikugaana naye njagala ntegeeze mwami gyagenda omuntu bw'aba ajja ebifaananyi ebivumbe n'abisinza automatically aba musamize yali omusamize nga bwe tulina n'abasamize abali abasamize ne bafuuka abadivent abali abasamize ne bafuuka abalokole abali abasamize bafuuka abagundi ne basiramuka n'okusiramuka basiramuka naye ate ne basigalamu mu busamize anti kubanga bw'ogenda eri emakka ku jjinja omutasobola kukkiriza ddiini ffe bwe tulaba ejjinja ng'olinuuna ng'osabirako nzindaba busamize kakati awo Ibulayimu ono eyali Allah alaba mukkiriza gwe olaba musamize Ibulayimu eyali mu ebyo Katonda amuyitayo mu ssula y'e12 nga va mu nsi ya nnyo ofuuka omuseveniside Sheikh Amani onasirika oba tosirike onasirika oba tosirike olunyiriri olusooka va mu nsi ya nnyo ogende mu nsi eya kitaawo ogende mu nsi gye ndikulaga Ibulayimu ekifuula omukkiriza yakkiriza n'ava awaali ewa kitaawe eyali omubazi w'ebiki w'ebifaananyi n'alyoka afuuka omugoberezi wa Kristo omuseveniside ate nga yazimba kaba kubanga Kristo yasanyuka okulaba olunaku webale nnyo era yalulaba era bwe yali agenda okutema omwana akaliga akajja yali Kristo n'abeera omukristaayo nga nze yali museveniside nze siri mukristaayo anti oyo nga era ye mulokole omukristaayo era ye museveniside ye mulokole ye muadventi kakati Ibulayimu yali Amani onasirikako oba tosirika tontwala eyo mutuyange chairman leka ayogere bwana amaliriza ogenda kuwa obudde bwo okusinziira ku chairman kyayigiriza Ibulayimu yali muadventi nga mukatuliki naye gwe lwaki tosirika mulokole gwe lwaki tosirikako totuddiramu jagenda yatuyange gwe totuwabiza porogaramu gwe sirika kati gwe tosobola kuyiga mateeka ga studio n'osirika bande bwe baboogera gwe tosobola kusirikako onoobeera mulungi omu chairman maliriza oziyiza banne okusomesa eri gye yali mu nzikiza ya kitaawe oba bagira be civilization fe tulina abamu abali ku bintu bya civilization nga basamize abali ku horoscope basamize baproper balaguza munyenye ng'ate baseveniside banno okiwulidde kaakati njagala nkutegeeza ono bamugamba okuva mu nzikiriza eyo ey'ekikafiiri Katonda amulaga ekkubo mwatambulira era akaliga kano ke bateekawo mu kifo kyani kya mwana we yali Kristo kyava abeera bwe tumubalira okubeera omuki omukristaayo ambassador eddakiika nkwadde 2 tezijja kuwera njagala kuyamba Sheikh Amani program alize kugifuula yakatale leero kubanga Amani alina Ibulayimu we Amani alina Ibulayimu we azaaliwa omusajja wamutazala Ibulayimu we yasiramuko obusiraamu tebunaba kubaawo Ibulayimu we byonna babimubuulidde Ibulayimu ono omulala gw'owakanya Sheikh Amani mulumba akusomedde n'akugamba ono Ibulayimu alina ekitabo bamuyita Teera akubudde emirimu Teera gyakolanga akubuulidde ekyo ono Ibulayimu ayogerwako owamulumba gwogerako yakomoza amayinja ku myaka 95 oli Ibulayimu gwoyogerako yakomoza mbazzi nga myaka 8 kati gwe byolwagana nabyo babikwawulidde kati bw'oba oyagala Ibulayimu ono gw'owulira ono
eyakomola ku myaka 95 eyakomoza amayinja bw'oba gw'oyagala bwe bw'oba otwala bw'oba okkiriza leka amaleyo so bw'abanga alaba ow'embazzi amuzitooweredde oli eyatema okutema kati agenda ow'ejjinja maliriza tugendewo hajiribowa waliwo embeera eyamutuukako okategedde nga waliwo kabaka eyali amutwala ow'abamereki ng'ayagala akakazi kaali kalungi kasaala kaali kayitirivu obubalagavu kaakati ne baagala okumutwala era naagalawo kaali bwe batuuka eri amugamba tokola bubi ku mukyalo oyo kubanga olunya lw'omusanvu lugamba wetukatudde ku essula abiri mpayo eddakiika emu yokka kyeyamaani olunya mpayo eddakiika emu wangi dokita kati njagala okubuuza ekibuuzo kinyambeko mbategeere ekibuuzo ekisooka kisoboka okubeera n'eggwanga mu nsi nga lyo lirina eddiini gye lisoosowaza ekyokulabirako tuyinza okugamba nti Uganda nsi nsiraamu oba Kenya nsi nkatuliki oba ne tugamba nti Saudi Arabia nsi nsiraamu kisoboka ekyo sijja kuva ku mpewo nga temunnakiddamu tusooka ekyo haji agambye kisoboka kati abakaludaaya baali basinza bifaananyi ekitabo kya Danyeri kikulagira ddala era ebyo ebifaananyi bye byaviirako Danyeri okusuulibwa mu mpuku y'empologoma ne baganda be bali abasatu okusuulibwa mu nkuumi ey'omuliro abakaludaaya basamize eyo kye bagamba Ibulayimu ti bano baveemu ojja kusobola kukola bye nkugamba mu nsi eno era Danyeri baamugamba sebo ku nkola yaffe okyajjukira kye twagamba nti nkijjukira kakati ono takikkiririzaamu asaba emirundi 3 olunaku ng'atunudde Yerusaalemi n'ebirala ono ye tali ku nkola yaffe kakati njagala kuleeta kyaggwanga nze njagala kuleeta ekyeggwanga ng'ambe nti Ibulayimu omu yali mukaludaaya eyo gy'ava ne bamugamba va mu nsi muno gye bakolera ebintu bino eby'eddalu ogende mu nsi gye ndikulaga ndikuweera n'eyo omukisa kuba Katonda tajja muwa mukisa gwe mu nsi ya bukafiiri eyo naw ate Ibulayimu ono omulala eyakomola ng'akozesa embazzi eyakomolera ku myaka 8 ye tebannatubuulira oba yali Muwarabu oba yali ku mawanga agagalirayo ng'ekigambo Buwarabu tekinnatandika osanga erinnya lya Ibulayimu oba Ibulaamu oba omulala naye nga lyali mu ggwanga nga ekigambo Buwarabu tekinnajja ekitawaanya b'amaanyi buli kintu baagala kikwatagana na Saudi Arabia kibeere mu Emirates ezo n'ensi y'Obuwarabu naye kisoboka okuba ng'ensi yali tennakyuka ensi zigeze zikyusibwa amannya nze kakati njagala kumanya njagala tuddeyo tabanga Ibulayimu mu Yudaaya Obuyudaaya nsi ate Obuyudaaya ggwanga ate Obuyudaaya ddiini balina eddiini basibuka Judeya babayita Bayuda n'eddiini yaabwe Judaism Buyudaaya kati bw'abanga tabanga mu Kristaayo nga tabanga mu Yudaaya nga yali Musiraamu tubuuza nti ku nsi z'Obusiraamu eri wa mwafa bw'aba ava mu nsi ya Busiraamu gye baba batulaga mu Qur'ani abalala ffe tugende nga tugenze n'ekyolweggulu lwayo nga tuga nti otyo wamma Ibulayimu mu nsi z'Obusiraamu asibuka mu eno kuba ate owa Bayibuli baamusengula mu nsi yeewaabwe okumutwala mu nsi eri emufuula Omwebulaniya
njagala nnyo okuwulira ensi omukulu ono mwasibuka kuba kikulu nga tetunayogera ddiini tusooke tuwogere ensi ani atalina waabwe n'abagenda mu buwaŋŋanguse baba n'ensi zaabwe n'abakyala babeera n'ensi zaabwe ne mu mulembe guno bwogera mu Emirates oba mugenyi oba bwe kityo naye kakati tulemeddwa okugamba ne bano bennyininyini bemuli Abamerika ba Trump ne baani baliko gye basibuka batugamba Clinton yava Ireland noono gundi yakavaako Biden ono omusajja afuga kakati Trump asibuka side ze Poland awo wakati awo naye alimu ekijamani kino nenyina ne bakojjabe bali mu Germany n'Oludaki bwe rutyo kati buli muntu abaako gyava kati wagamba nti I am an American tumugati dakebwe katono kikireetera abaganda okugamba tambula tambula mutuwulire kubaga bw'otambula emirembe ebiri ogenda okuzuuka ng'ewabbwe walala we are all Ugandans naye omuntu w'omutambuza emirembe 3 kyokka mu Uganda wano emirembe 3 omuntu ogenda okuwulira ng'ava Congo omulala w'e Rwanda omulala w'e Tanzania omulala w'e Burundi omulala mu Sudaani abaganda bannansagwa ogenda okuzuula oba banyaabwe be bali oba bakirabe kati ebyo tusagala kulingiramu naye mfe Ibulayimu mutubuulire asibuka wali okabeera Omwebulaniya nze kambaveeko mpulire neyanziza kale Haji Lubowa Ibulayimu muwensi owammwe gwe mwogerako owa Korani إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن ضل فلا هادي له ebigambo bino mbyogera nga nzija ku kuyiga n'okutendekebwa abakristaayo baagala nnyo Qur'ani empandiika yayo efaanana ne Bible which is impossible kituufu Qur'ani ebigambo byonna ebirimu okusinziira ku aya nnyingi aya buli Allah gy'amala okwogera kaagamba tubawadde ekyafaayo kino mufunemu ekyokuyiga Qur'ani tenyonyola ate gundi nazaala gundi ate gundi nazaala gundi ate gundi ebitusobola bisanga mu Qur'ani tesobola okusanga Katonda bw'aba ayogera ku Ibrahim tesobola nakutunyonyola gye yazaalibwa bw'aba ayogera ku Muhammad muno Muhammad ayogerwako emirundi ng'ena so nga ate Yesu Kristo ayogerwako emirundi egisukka mu 3 mu Qur'ani kati Qur'ani lwakiyita eyandibadde eyogera nnyo ku Muhammad neyogera ku Yesu Allah subhanahu wa ta'ala nkaddamu eyogera ku Isa si Yesu kale eyogera ku Isa eyogera ku ggwe sinze Isa abooluganda njagadde tutegeere nti ebigambo ebinnyonnyolwa Qur'ani ebeerese kiswa eyo ensonga eyo gy'ebeeyogerako yokkiriza n'okugyamu akantu weekati ng'ate tetuwadde details bino byavaawa byali ki naye Katonda ekigambo n'akyogera bwogezi tijjukira ekiseera abaana ba Isirayiri bwe baava e Misiri nekikomawo nga tannyonnyodde so kyekirina nti Ibulayimu temusobola mutambuza mu Busiraamu kankulage Allah subhanahu wa ta'ala era seka yasomye aya titabangako mushiriku kubanga Katonda yalonda Ibulayimu nga tannazaalibwa yaliko omushiriku mu 6 teyakkirizaako masitaani Ibulayimu wa Qur'an teyakkirizaako masitaani era kitaawe bye yakolanga jindako kitaawe yabikolanga n'abimutikka abitwale mu katale abitunde ye yali agenti transporter ye mwana batuma butumi mwana wa wakati tawamutisa ebintu abimutwaza ne babitunda ne bakomawo kati Ibulayimu bw'atandika okureasoning point of information yajeema yajema
n'agaana okubitwala era n'agaana n'okugenda gye baali bagenze era n'asigala wano mu bino bye baali bakuŋŋaanyiza byonna n'abitemaatema n'addira embazi n'agiteeka mu kinene eyayita emunyenyi mukama we yali ani ebyo byaluvannyuma omukatuli kyagamba yali Museveni kakati Ibulayimu ono dokita atuyambe timwe mulina obadde ki wangi dokita akati kino kimaze okutegerekeka olw'okubanga Qur'ani tegoberera byafaayo ate era nga terina byafaayo, in fact terina chronological order, titoyinza kugyesibako nogigamba nti kino kigoberera kino kigoberera kiri. Kati tulina okuddayo ne tugamba nti omuntu bw'aba alina erinnya nga bamuyita Yakobo kyebamuyita kyokka, tulina okutaggulula Yakobo kyona ayogerwako. Kati ndese Yakobo, waliwo Yakobo mutabani wa Isaaka, naye ye Yakobo. Naye mu Bayibuli mulimu Yakobo muganda wa Yesu, naye ye Yakobo, one name. Kati history yabaawula we baabeererawo we baakolera kyekibaawula nti mu mwaka bwe guti oba mulembe bwe guti wano we waabeererawo omusajja gwe bayita Yakobo, ate oluvannyuma mulembe bwe guti ne wabawo omusajja omulala gwe bayita Yakobo. Amannya gasobola okufaanagana kubanga naffe ffenna abalina amannya wano okuva ku nze okutuuka eyo kumwe abatudde mu studio. Erinnya lyo si gw'olirina wekka, si gwe wekka gw'olirina, era Kaaya si yeyekka omulangira, n'abalangira bala gye bali. Era Amaani kayizaga nti erinnya alirina yekka ewaffe Kalokero, manyiyo b'Amaani basatu balamba gaye tannabala kuzaalibwa. Buli muntu erinnya ly'asitudde waliwo omulala yali alibadde nalyo. N'olwekyo nze since historical order is available nti waliwo omulembe ogwalimu omusajja gwe bayita Ibulayimu oba Ibulaamu, waliwo n'omulembe omulala ogwalimu Ibulaamu omulala. Oli eyaliwo nga Isaaka tannabaawo, nga Yakobo tannabaawo, nga Yusufu tannabaawo, nga Musa tannabaawo, Yoswa tannabaawo, abalamuzi bonna tebannajja, Dawudi tazaalibwanga, Sulemaani tazaalibwanga, bakabaka bonna abalala tebannajja, Isaaya, Yeremiya, Ezekiel tebannajja, Bayona, Bamika, Bakabakuuku tebannajja. Naye ne wayita emyaka 600 nga ne Yesu yagenda dda, nezuukayo Ibulayimu gwe bagambye tabanga ebyo byonna mumuveeko. Iyo ono yali musiraamu. Mu historical order neŋŋamba yajja mu mwaka gwa 600 mu 507 mu gijjo, mu mwaka ogwo yali asobola okubeera Ibulayimu omusiraamu. Empaka ziggwere wano, Ibulayimu omusiraamu yajja mu mwaka ogwa 576 n'akula bw'atyo n'afa mu mwaka gwa 603. History waali ali very clear, era ne kitaawe amanyiddwa yali ayitibwani Abdallah, amanyiddwa Wajjira, Muhammad Wajjira, nga ne Allah waali nga Katonda ng'ayitibwa Abdallah, asinza Allah. Kakati oyo Ibulaamu tayinza kufaanana n'oli gwe bajja mu nsi ne bamutambuza olugendo n'azimba eweebwe, tikyesoboka. Wakati waabwe waliwo emyaka 13-15. These two are not the same. Use your logic and brains. Abasiraamu baleme kwesiba ku Ibulayimu atali waabwe, n'abakristaayo muleme kulowooza omuntu atali waabwe. Buli omu abadde n'okuwe. Kiri very clear. Mumaze okugamba nti olwo baamukomola n'oli baamukomola, ate kigaana ki? Naye omu baamukomeza jjinja, omulala baamusaza mbazi. Ekyo kiwedde. Be baakomoza ejjirita, be baakomoza obwambe, n'abalala be baakomola mu ngeri endala, nakyo kikutuse. Tugende kusoma eddala. Kati Ibulayimu wa Bayibuli si y'omuno wa Qur'ani, bombi Bayibulayimu babiri, even more. Naye wakati awo waliwo Bayibulayimu abalala be bataayogera, olw'okuba tibaali prominent, who cares? Ukiwulidde? Kakati President wa Uganda ye Yoweri
erinnya lya Nukuta mukaaga naye waliyo nayinabbi gwe bayita Yoweri era naye alira kitaawe bwe mwagala tumubikkula kaakati Yoweri Museveni ate si Yoweri nabbi woli bonna bayinza okubaga bali prominent bali popular bakola ebikulu naye banjawulo emyaka kimaze okwawula abasajja bano omu we yabeererawo n'omulala tebana ne basinkana waliwo n'olunyiri wano olwetera okusoma wano ndulabira mu bitabaawo nga lugamba nti Ibulayimu ono waliwo gwe baali bateeka mu kikombe ky'omuliro oyo naye Ibulayimu waali yagenda mu nkuumi y'omuliro basajja mmwe mukkiriza olunaku lwaleero epulogulaamu eno eggwere wano Ibulayimu wa bayibuli bakwaliddaawo tujja kutandikira abatuuliriza kasita mubategedde omu yekomola n'amazzi omulala n'amayinja tujja tandikira awo ku Sande.